Retired Dr. Kanokiza Besigye atalaze ebitundu by'e Hoima e Bunyoro ng'anoonya akalulu akanamutuusa mu ntebe. Akubye enkuŋŋaana mitundu ebyenjawulo ng'atandikidde mu bitundu by'e Katanga, Kayiso Tonya, Kyalo Sheshe ng'eno afunyeyo okusomoozebwa olwa poliisi okumuziyiza obutakuba lukuŋŋaana. What's the problem? I will shoot you. 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 I'm telling it to you. Besigye bakira buli kyayita ng'abantu bamusindira ennaku omuli obubbi bw'ettaka okutawanyizibwa mu by'obuvubi nga bagamba nti obutimba bwabwe bukwatibwa ate nga tebaba na musango. Besigye basuubiza nti ensonga zino wakuzikolako mu bwangu bw'anaaba alondeddwa era nga wakugjayo emisolo emingi egibagibwako. Land grabbing in Bunyoro. Land grabbing tukikolire manifesto yayo. Suubiza abakyala mu ggwanga lyonna okubawa mama kits nga bagenza okuzaala baleme okubonaabona. Kuleba ngu abakyala baitu bagaleka bazaala safely. Kandi n'abaana bazaala nabo barebererwa gye. Reba ate abakyala 19 nebafa barakuzaala buli izooba abakyala 19 nebafa barakuzaala bateine burwire. Olukuŋŋaana lw'olusembyeyo alukubye ku kisaawe ky'e Boma Grounds e Hoima nga yeetabiddwamu namungi w'abawagizi. Bano bamusondedde ku ssente enkalu nga n'abamu bawaddeyo kaadi za NRM eri Besigye. Ate John Patrick Mbabazi w'ekisinde kya Go Forward nga naye ayagala bwa pulezidenti asibye mu disitulikiti y'e Rubirizi nga asaba akalulu. Akakasizza abaayo nti kasita bamulonda embeera y'obwavu bakugivunduka. Agamba nti si kya buntu abantu okumala emyaka nga balindira ebisuubizo ebitatuukirira. Mbabazi yeeyongeddeyo okusinkana abalonzi be mu byalo ebyenjawulo nga bategeeza gavumenti ye bw'ejja okusasulirawo bonna abalina amabanja agatasukka bukadde 5. Muno munyamata mwina mabanja omuntu w'enene ebanja owabeire yatundira ebanja ebirashatu na kimwe okw'ekumi tutakayikiri omwaka oguwedde kandi ebanja litabalenga miliyoni 5 gavumenti yanje eraza kukushafirira. Agamba nti kino kijja kubasobozesa okussa mu nkola enteekateeka y'okufuula eggombolola ekitebe ky'okulwanyisa obwavu mu maka. Mu ggombolola y'ekirugu mu ssaza ly'e Kateerera asabye aba NRM okunywera mu kibiina wabula balonde enkyukakyuka. Mu ttawuni y'e Kateerera abaayo bamwaniriza mu ssanyu nga basuubiza okubayamba ku bizibu by'ebisolo ssaako n'eggonyo ezimazeewo abantu. Mbabazi era agamba nti mu gavumenti ye buli nnyumba yakubeera n'amasannyalaze nga ku kino asuubiza okukendeeza ku misolo ku masannyalaze ssaako n'enkola ey'okugaba solar panels. Kandi ekintu eky'amasannyalaze ekitwagamba n'okugira ngu tulaza kutaho pano murazimanya pano ez'izooba mwino wabaine pano 5 hanzu yawe arushura rwawe orihamu amashanyarazi agarakumara mu nzu kandi oshazyeho. Mwene iyo nkora yaitu turaza kutwara ago washazyeho tugate mu mashanyarazi agayihanga byona national grid rero gavumenti kushashura. Anes Chaze ne Edward Muhumuza be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.